Onakurajjo Abubaker Kawalya yafuuse sipiika w'olukiiko lwa KCCA asookedde ddala mu byafaayo oluvannyuma lw'okuwangula ddala ennyanjula ku 17 ku 14. Bano bombiriri bannakibiina kya FDC wabula ng'ekibiina kyalonda nnyanjula okukikwatira bbendera mu kalulu kano era ng'okusalawo kuno kwatemamu ekibiina okutuukira ddala mu kulonda okwabaddewo. Words cannot be enough to thank you. Kati olwaleero ekibiina kya FDC kivuddeyo ne kitegeeza nga bwekisuubira Abubaker Kawalya okuvaayo okweyanjula ku kitebe ky'ekibiina n'okwetonda yetonde olw'okujeemera ekibiina. Kawalya ng'amaze okuwangula kye mmusuubira era ngenda kumunoonya nkimugambe kwe kujjaganya nkumbi ne yeetondera abakulembera ekibiina kya FDC n'agamba nti bannaye olutabaalo naluyiseemu n'awangudde mu nsonyiwe asobole okusigala ng'akolagana n'ekibiina kye bw'aba akyali memba wa FDC. Omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti basobola kutunula butunuzi nga bannakibiina bayise olugayo mu kibiina wabula Abubaker Kawalya bana basekeredde n'abalangira obunnanfuusi. Bw'anaaba tazze kukola ekyo ajja kuteekawo olukonko wakati we ne FDC olujja omuleetera naye obuzibu nga munnabyabufuzi. Honorable Ssemujjunganda atasobola kulaba nti FDC ku nnajjanankumbi baakola ensobi then awomba musaasidde kuba naye nze muwa ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament ate nga chief whip w'abaka Parliament abali ku ludda lwa opposition so nani musuubidde okwogera ebyo ebitutwala mu maaso. Kawalya alayidde obuteetonda kubanga omusango gwe yazza tagumanyi. Naye oyo yenna asuubira nze ogenda okwetondera ekibiina ennajjanankumbi ekyo kizibu nnyo olw'ensonga nti nkaabye n'enkaaba ate statements zange zibadde clear nti nze weewaawo nakaabye naye nze olwawangudde nabitadde mabega nembyerabira naye baba baagala ate kubizza nakyo kirala nnyo. Ekibiina kya FDC kyekisingamu bakansala abangi mu lukiiko lwa KCCA ng'obutafunayo wadde ekifo mu kulonda okwabaddewo abatunzi b'ebyobufuzi bakiraba ng'obunafu bw'ekibiina. Kalulu kano akabakubiriza ba Kampala City Council kalaze obwannakyemalira obuli ku FDC nti nno tebakkiriziganya tebateesa n'abantu bakulembeze baabwe beerumye ne batuukira ddala ku ssaawa esembayo nga tebasobola kwegatta kubeera nti no bawangula. Abantu bamanye nti singa ebibiina mu Uganda byebisalawo nga bwe bisalawo Tanzania ebisalawo Ghana Kawalya n'okwesimbawo yawe tasobola kwesimbawo because okusookera ddala ekibiina kyali mugobye ne mu KCCA yalivuddeyo. Mu kulonda kuno ekibiina kya NRM kyawangulidde waggulu wabula nga Lukwago ne Ssemujjunganda bakubyemu ebituli. Anaakwatagana ntuulya nti buli kiteeso NRM kyeleeta kiyitawo obuyisi nti bakoze emikolo gye NRM ne Kawalya bamuyise kubanga minisita wa Kampala yamuyise n'agenda olwo tuba tugendagenda mu lutalo naye butereevu day one. Baleme kutukikinalako na kugenda nga beewaga beekaliisa nti NRM yatutte ekibuga. Naye baza batekinze decision entuufu ne bategeera nti gundi wadde wa kibiina kino. For example, tulina speaker wa Kampala Mr. Kawalya, very credible young man. Ne bw'oba ng'olina ky'oyagala omubuuzaako about something tajja kulanga kulowooza ku bino ebyabibiina byaki. Lukwago ne Ssemujju batusena okulumiriza ekibiina kya NRM okuyiwa omusimbi mu kalulu kano kyokka nga bino bannakibiina kya NRM babisambaze. Tubaana abatono bangu nnyo omuntu okubagula nange nabiwulidde ndi mu KCCA sente zatambudde nnyo ate ng'NRM gwe mulimu gwesinga okukola kakati ekisinza kukibuusa maaso. Nze ndowooza kituufu nze naye simanyi nakumanya nti mulimu ebya ssente naye ngenda okuwulya nali ndi wano ngamba ono meya wa Central Division kyakola agabira abantu ssente. Bo bakansala beetabye butereevu mu kulonda kuno bawadde endowooza zaabwe. Kyabaddemu ssente mpitirivu ssente zavuddemu State House bawadde bano bakansala abasinga ssente. Eriyo abantu abalonda nga balya lwa ssente naye nze nga nagawa kaffe mpa muntu mutima. Naturally there was money. There was money around City Hall and people were given money. Olwaleero Speaker wa KCCA omujja lwatandisa emirimu gye mu butongole. Ivan Kimuli Kigozi, NTV.